Yes, alright, tugenda maaso ate ne tetandika butandise okuva mu Bumala Films enetandika butandise egenda maaso in conjunction with the Bumala Studios tukyali ku Nyanjula egenda maaso. Rafael Busulwa nga yina nyini film ekyali ntandikwa tutandika butandisi ate netenga bulijjo nagambye eminze nkwereza kakatandikidde erudda Seguja Richard yakulembedde abazannyi tukyali ku Nyanjula egenda maaso. Tulengera mu kanisa bwaguuga omanyi buli mutendero gwonna ogw'okumanya wabaawo okutikkirwa Nabukeera Noreen ekyali ntandikwa tutandika butandisi egenda maaso. Tewaliiwo bumanyi bwonna butaliimu kaseera kakuyigirizibwa era tulengera ne mu kitundu kino ekyabannaffe bannaddiini waliwo abagenda maaso n'okuleka ne balina eddala kwe batuuse era bagenda maaso n'okkuba ebirayiro okuweereza Mukama Katonda. Ntale Babu ku screen ekyali ku Nyanjula tugenda maaso era bano banabataala eri ebisomesa ebirala. Ebisomesa byebyo ebitundu bannaffe mwe balina okuba nti bateekebwa amagye gakiyita deployment era babeera abasomesa abalungi mu bisomesa ebyo. Mu bisomesa mubeeramu abo abanoonya n'okuleka nti balyowebwa emyoyo. Mumperevika ekyali ntandikwa Nakayima Prose tutandika butandisi omuntu yenna ng'otikkiddwa oteeka okugenda maaso n'omulimu gwo omupatiri ye firimu gye tulaba omupatiri era ng'olugero lwa Rafael Busulwa ekyali ntandikwa Nsubuga Ismail ye script writer tutandika butandisi. Kakati oluvannyuma omu ku abo be twalengedde nga batikkiddwa era nga bagenda maaso n'okkuba ebirayiro nga mu kutambulira Katonda ne mu kuweereza mu ye kye balina okugenderako ekyali ntandikwa firimu egenda maaso okwegayirira. Sebo kiki patiri mwana Amina kizenga kyebikiro naye tugende. Omusomesa ono ayina ebitandiso mujjira abimulwaza awulira olutiko lumuyiikira awulirwa kumbe gyalekedde kiringa kizinga ebbanga lyamaze ng'asoma kale nno kirabisenga ekizinga kino laba gyaweereddwa okulayika ndi asomesa azze kusomesa eri tulengedde bangi ababadde bajja okulayika ndi basomesa era mu bitundu ebyenjawulo okusinziirako banne be yasomye nabyo ne baba nga batikkiddwa bonna basindikiddwa mu bisomesa ebyenjawulo. Kaakati ono yaweebwa omukisa n'abanga ajja ku kizinga kiikyo era tulengera ttiimu eriy'okumwaniriza okuva we bategedde ni omusomesa akomawo ate nga mwana wa waka yali yagenda kusoma. Omwana wa waka alaba wajja okukola obuweereza n'obusomesa eri Mukama Katonda. Kale nno omusomesa y'oyo entambula yeeyo ebyamaato bino bibaamu ssebo nayo kati oba aba alinnye booda n'amaato gabaamu booda amwaniriza musomesa ajja awaga manyi ga Katonda ali nago eri woba osoma obanga ali mu luzzi kale anyikiddwa yenna anyikidde engeri gye yanyikidde ekigambo kya Mukama zanyikiza n'abalala era waliwo bangi nnyo abaali bamulinze amazina geego gatiriri naye musanyufu nnyo. Abantu bonna ku nsi bali kulwa Mukama Katonda era awali Mukama Katonda wabeerawo omukwano n'okwagala. Katonda bamwebaza alabika okuba ndi abaweereza omusomesa basanyufu nnyo ng'abatuuze. Omutuuze mukwaniriza kuno kwonna kugenda okuleka ni kubaawo. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso njagala weetegereze tunulira. Teri muntu yenna ayinza kubaako kyofuna mu nsi okujja nga Katonda ali wakati naawe. Bamwaniriza bamusanyukidde era basuubira ssanyu jerere. Tewali mbeera yonna erabika okuba nejja kuleeta kiremya. Bannaffe be bano bamwaniriza naye yasanyuka okuba ne bamwaniriza n'engeri gye bamwaniriza. Bane tusanyuse nnyo okulaba bannange musajja wa Katonda yeebazibwe Mukama bw'atyo bw'agamba. Namugamba munnange baaba wange kakati noono muganda w'omuwala abamu nnyina sebo munnange n'abasomesa bano abayigiriza ba Mukama Katonda nabo era baba balina baganda baabwe
yale baganda bayinza okusalawo okubeera abantu abalala ate nate kati mwannyina yafunayo eddenzi Katonda atukuuma era munange tuli naye Mukama Katonda nemwebale era okuba nti ate mukogozze neera kuba munaye babasindikira omusomesa omusireko empeta n'amujjukiza yamukuba akaama mwannyinaze okusanyuka akusanyusiza naye terera ekyempeta era kiraba nyakujja era gyamunaye kiba twagala obeyo ng'ojja tube nga tugenda maaso n'okwasaganyiza awamu mwannyinaze bali kulonda lulenzi yalonda eddenzi ku nsi tekuba musajja mubi oli ne waba namutwe nga gwa namunjoloba era yoyo abaawe ne kasita ensawo bansanyufu yenna kubanga anyirira ate naddala omulembe guno ono yagenda maaso n'okwetegereza omukulu ono n'agamba nenga munyinidde nnyo Mukama Katonda Katonda kwegamba ina engeri gyakusalako okusiiwuuka Katonda bw'omwekwatako akuggyako okusiiwuuka nabano beegomba okubeera nga ye kooti kyekyo malidaadi era omusomesa alina tunulanga omusomesa mukoyi tusanyuse ono emukoddomi we kaloboozi bale munange Mukama Katonda eno gyakuleese weewaawo era naffe tubadde n'embeera nyingi esomooza muganda wange namuganda naye omanye ekiriwo kikambo ye Mumberevika oligino ne musi muganda wange kiri wano namugamba ekitundu nga kiriko ebizibu naye era Mukama Katonda abadde mugezigezi n'agamba katugonnomoneko omuntu anaasobola okulekania embeera eno kuba kati ebintu bitabuse bantu bafa abeeziringa tetutegeera kiki obukambwe bungi nnyo ku kitundu buli lunaku babikayo omuntu azirise kale ekitono omanye ekyalo kiringa ekyafuuka ekitwazi ekyalo kutwala namugana naye kati olaba Katonda atujjukidde n'aleeta ggwe awo amaanyi weewaawo lwaki ebiseera ebisinga ekyalo oba famire zigwa mu bizibu ne bakobola Mukama Katonda n'atayanukula wabeerawo ebintu bingi ebibeera emabega w'ensonga lwaki Katonda tayanukudde muntu amukoowodde weetegereze Alex oweri mu kibira wansi kati Alex ono yali atema mande manga eyo agenda okulira okuwoowoola simanyi okusiita kumbe yali asiita eddogo likwata nga gw'oliwulira ng'eriri ku mulirwano kumbe linywezezza ggwe otandika nga awulira abayomba kumbe ekiyomba kiri mu mutwe ogenda owulira waliwo akubiddwa oluyi kumbe balukubye ggwe kati ebintu bitegereka byonna bijjamu opposite naye Mukama Katonda atujjukidde kenzize ng'awera nkolokooto yawera enkolokooto nno munnaddiini bwana mukulu waffe n'amugamba ebintu byonna tewali kiyinza gaana ali Mukama Katonda ne kino kisoboka nga nina amaanyi genjija evira n'amugamba omanyi tuva viira eyo gye tubadde nga tusoma byafaayo bya Villa Maria n'amugamba sooka ombulire ggwe ekigambo Villa Maria omanyi gye kyava tomanyi lwaki awantu awo wajjudde enneema era yonna gye ndeese n'amugamba nti eyo woolaba nga tewannafuuka viira wasooka kubeerayo basamize nga buli mulirwana asajja beewagaye oluyombo luba lw'amayembe misambwa owulidde ng'oli omuvuma mpola abaddu bedda tewakwata ku kyabwe okwata kasoli ne bakusangako baali balogo nnyo n'agamba nti naye okusinziira nga bwe kyajja era Mariya bwe yatuuka ku kyalo ekyo ne bamuzimbirako ekiggwa ne balyoka bagoba amayembe n'amasabo ne bagaalubaala viira ekitundu kino Mariya akajjale ekigambo Villa Maria wekiva bagoba lubaale viira Mariya akajjale naye waliwo olwotuuka n'ogoba nfunda n'omulogo kubanga bannayida tebabbanga nnyo abantu naye kati omubbi akubba bwakuvuma abantu bedda bakwatanga ku kasooli we ne bakusangawo enkya okwo tekwali nga kuvumula wava ekigambo obulogo ssebo naye ba treatment okuvumula obubbi naye bagoba lubaale ne bajja basembeza Mariya kati bya Mariya bya kisanyo bya kusaba bya kwegayirira kifaalu lubaale yali wa kifaalu wetuuka yinje twende mugenda kuneegattako namuganyagala mbenga muneegattako mu kusaba kuno kubanga ebya Katonda bya kusaba ebya lubaale bya woda ni woda sindiyo mawombi bwekuba kusiiba namuga tulina siibira awamu kati ebya Katonda mubaamu n'okwerumya enjala omuli okwenenya olina okutukuza akamwako kubanga Katonda tawulira kigambo kya musabi nga akamwako kaddugala kituufu oyogedde bulungi kati okitegeeza bano abanywedde omwenge oba osoose kuddugaza kamwako ogenda osoma ebigambo osaba Katonda ebigambo biba biwunya enguuli
Katonda akwata ku mumwa n'amatu n'aziba abatakyakuwulira. Kati awo tujja kusiiba. Katonda ayagala ne kubayala. Tuyina ekyokulwanyisa. Ekyokulwanyisa siruyi wabula ayina Bayibuli ye Mumperevika original names. Be basabi ababadde ku kyalo naye ebyembi babadde banywamu. Kati tobeeranga omusabi ng'onywamu ng'ate n'ebyokwendo wafuuka nabyefumula oyenda nnyo kwegamba ekintu kiba tekikola. Katonda aba tagatta waawo. Kati ono yatuuza mu misa yesookedde ddala mu kitundu. Mukabonero ak'okumwaniriza abatuuze bamusanyukiddeko nnyo. Era baagala babe nga basabira ekitundu kino olw'emiranga gyasanze ebizibu ebiri ku kitundu bingi. Abantu battiŋŋana, abantu babaloga, ebizibu bingi ku kitundu kino era tetumanyi lwaki. Twagala okuba nga tutereeza. Era kirungi nnyo nti ekitundu kibaddeko ekkanisa naye ng'ate abagitambuza emirimu be batono. Ye nno yeebaza abakristu bonna n'ekisomesa ne kereziya kwe kulabika nti ate munange ye akomye omwana wawaka ku kitundu kwakulidde waatunula ali alaba muganda we alaba maama. Abantu bonna abaali ababe naye omwami ono yakulira ku kitundu kuno era najja avaamu n'alabika okuba yagenda asome eddiini Bukatuliki. Ekijjulo ekyo kiri effembi. Kale nno bagenda kuleka ne baagala babenga abazadde abasabe bazadde be yabagamba mubenga mugenda mu maaso n'okuteekawo ekijjulo mufumbe bannanga abooluganda tulireko wamu n'abantu b'ekyalo. Yeyo St. Charles Misonzi bemisonzi bafuluma ekkanisa Patiri Mwana Mirembe Maria Lubaale Vira Maria. Kati bano abagoba Lubaale era ne bagamba Lubaale aviire Maria be bano abakkiririza Maama Maria. Efirimu egenda maaso kakatuba tuli ogenda okwetegereza. Ate waliwo omusabe yajja oluvannyuma n'engeri gyazzeemu bagamba nti azegawanye nga mukoka. Engeri gyayingidde ekkanisa yasooka kwetegereza bw'atunuulira omusumba n'asooka alaba ye Yesu yali wa misumaali wali kwegamba olwaleero omuniga kyayita enkaka. Yesu baamulega enkaka. Goyinza okiwulira ng'ekyesanyu naye ekigambo nkaka omanya aliwo emiwunyo so ku mulembe gwa Yesu ogwo nagwo waliwo emiwunyo. Kati ono yatuuka atunulira Yesu. Waaye muwala muto nkuyambe ki? Oli otya maama? Nga munnaddiini yendi oli otya? Ono omusabi alinga yeewola n'atasasulwa. Kiki maama kye mba nkuyambamu? Nze gw'onoonya bulijjo. Nze nanoonya Yesu ne Maria tukomyewo nabo. Kati gwe nakunoonya dde? Nakunoonya munaye nkugamba ki? Weerabidde? Obadde ozze wano nga weewera bw'ogambye nti oyagala omanye baani abavaako okufa kw'abantu. Abantu abafa ku kyalo kuba buli lunaku baziika. N'olwaleero tulina omulambo gwe tutwala lwakuba gukyatambula. Yiyi. Oyagala ate kati oweereko kusomooza Katonda. Baba osomooza omusumba Katonda oba osomooza Katonda. Kati ne bannange ne banenammwe mukakati ate otandikidde mu kawukanga nze. Bano bali eno bagenda maaso n'okukola okuteesaganya musomesa ayogedde. Tulina okugenda maaso tube nga tukolera wamu bateekeyo ekijjulo kuba abantu baba balina okulirako awamu olw'omusomesa azze ku kitundu. N'ennyumba ya pasita wa musumbe badde tennaggwa yeri bali wali eri kati era abasabi balina okyogerako ssente baba basonda okuwaayo kusonda n'amaanyi ebulako akasolya. Waaye sooka ombuulire kiki obadde ki? basobole okuyamba. Oyinamu ekizibu tubenga nga tugenda wa kyeyamani? N'amugamba ojja kukiraba. Olabika olowooza nazze essanya. Olanerera obwana obuto kati awudde mwe mulemesa n'ebisomesa okutambula kati ani akutumye ojja okola effujjo wano? Awali Mukama bakola effujjo. Bwana buto kubulwa bikola. Manyi ekitundu kino okuva musomesa lwe yazze. Kaakati bano bagamba nti okuva musomesa lwe yazze birabika ebintu binaakyuka. Bannange essaawa zino tuba twafuka byedda
buli ku makya zigendera saa 6 baba batandise dde okukaaba naye leero tebannakaaba. Emisambo gireka gyategedde ni musomesa ajja ne gyewogoma. Vira Maria Temumanyi gye yavudde gy'abadde asomera amaanyi ga Mukama Katonda ge yazze nago. Bwe wali Vira wali Maria wabeerawo ate n'amaanyi ga Mukama Katonda. Kati ke yavudde Vira Maria amaanyi ge yaleese tegakkiriza misambo okukola. atugamba Ono Yesu alina ekyokulwanyisa Bayibuli. Ndowooza ensonga lwaki emisambo egitaaba nolwe kyamwewogomye. kyali kibeerako ebyokola bingi, Efirimu egenda mu maaso. emisambwa gyali mingi. Kati waliwo abajja ne bajja ne bazimbawo ennyumba ya Maria. Kati mbuno omusomesa gye yavudde Vira Maria, ekigambo Vira Maria kyaddirira oluvannyuma lw'amayembe ne lubaale yali mu kitundu ekyo, era ne baleeta Maria ne bamuzimbira ne bagamba emisambwa n'abasamize baveewo Maria abeewo. Bakayogera Maria, bakayogera Maria. Tufudde. Kandeeta omusomesa maama, kandeeta omusomesa woowe. Ono ng'ayingira musomesa banange tubadde tumanyike waze tetuziike leero nange tulwali tubadde mu gundi awo nange okuteesaganya omwana agudde eri, omwana agudde eri, omwana takomye ku kyakugwa. Abadde ki wuuyo omwana atusobedde, omwana ekintu kimusisa omulundi gumu. Ogenda okwetegereza ono eyazze uno akyalina okuwondera kwaliko yakawondera n'awondera ono awondera biki byawondera gwe nyabo wayi gwe owondera biki mbuuza gwe wuyo awondera ali mukulamiriza gundi gwe tobanga gw'ovuddeko embeera eno kuba akakazi gwe wazzenga akakazi akanaba kalina obuzibu kumbe ate gwe buzibu. Lwaki olwo otuleetedde ebizibu? Bizibu ki byoleetedde omwana w'abandi? Ate n'okigamba nga kitunula wazze gawanye nga mukoka ne ŋŋamba kankutunulire obanga yeetaaga obuyambi. Ate gwe gundi gwe temujja leetaano ddogo lyo kubanga awali Maria wavaawo eddogo wamaaso okojje. Ne bamuzza munnange pasita, munnange baako kyokola munnange. Omupaatiri talina kyatazze najjo, emisaalaba yagireese evanjiri mumbere yono ate Bayibuli yo weeri omumbere naye yagamba ekyakulwanyisa nekikola ng'engabo naye engabo ebadde eganye. Kati Bayibuli agimusogga nga amafumu agagoba emizimu mu muntu naye ebintu bikyaganye. Kumbe ekikutta omuzimu ekitutta omwana kanywa. Ono yeetegereza omuntu ono naye abasinga bo tebamutaddeeko maaso. Kakati omwami ono tuba tumanyi abasomye okukuuma okuweereza evanjiri wamu n'okubanga bali ow'emyoyo waliwo omwoyo gwe baganya okulya wabagugolodde. Naye gwe byaki lwaki naye mutubonyaabonya mutyo? kyaki gundi ekyo kyokola lwaki okikoze? Omwana muleke Bambi muleke omwana w'omukazi kitumuta ono yazze goba misambo yazze gyegayirira. muve Kakati ndaba ali ku noveena ndala, eno noveena kwali muleke va ku munno naabwe. genda oyite musomesa. Leka omusomesa muyite. Bano balowooza musomesa yalimu obujjanjabi, kumbe naye ali mu kwegalira musambwa. Musomesa ate oyogera nani? Omwana ali eri akalambadde tubadde tumanyi olina obwakyokola uguno waleese obuzibu. Kumbe mumbere ayina Bayibuli ya Mukama Katonda n'ebigambo ebigirimu abyesiga naye Katonda tamwesiga, ayina byatamulaga. Katonda ayina byatamulaga era Katonda teyamulaga ni waliwo ekiriwo. Kati omupaatirina eka yakiraba. Pasita musumba togwe eddalu, kumbe musumba alaba omusambwa gumweyolese, omusambwa gumu. Pasita oyogera nani? Pasita baleese mulwadde omupaatiri ono mwetegefu okukuwuliriza. wayi Tuli beetefutefu kuwuliriza Katonda. Kodde oyogera ne Katonda. kati ono yawulira nti baako kyokola byonna byokola oteeka okumanya n'ensonga lwaki obikola byogere bajja kuwuliza. Kati ono we yajja mu mbere yalowooza nti bawulirize Katonda. Ogenda okwetegereza akaana ne kadda engulu kwegayirira. Omusajja ono yeegayiridde omusambwa agugambye byonna byokola waliwo ensonga lwaki obikola.
yogera naffe tujja kuwuliriza. Kati ono yakomawo akuba nduulu n'agamba pasita, agamba bano pasita ndi kyonna kyakoze abadde ayogera ne Katonda amuwulire kyobola omwana azza engulu. Ennyo mungi naawe. Yangu wako gitwale mangu mangu. Kaakati no tugenda okudda okutegeka kwonna okuliwo kwakulayika nti bateekawo ekijjulo. Ekijjulo ekirina okulabika nti kigabirwa abantu b'ewaka wa pasita. Pasita wazaalibwa abantu baliireko wamu naye mu kabonero ak'okumwaniriza okujjula omukisa omupya oguzze ku kitundu pasita gwazze nagwo oba omupaatiri nga nno kw'otadde n'okujjulula ebyo byonna ebizibu ebibadde ku kyalo kuno ate bibe nga bisendebwa wala. Byesonyire ddala tulina kutegeka kimu omukolo gwaffe. Baagala kuteeka mukolo naye ebyengambo biveeko kubanga ebyo byokola byogerako tebakuleeterangako wano byokola nti wali obirabye ebyo byabaawo. kati nno omukyala ayogera ku byokoola. Bantu mukyala musimanyi omwana waabwe alabika yagula amayembe. Balina omwana ow'obulenzi ataafuuka mupasita. Katuba tuli awo nga mutabani waabwe omuto aleese mikwano gye babiri bayambeko ku by'okutegeka. Omukolo gwennyini gagala maaso oba omukolo gulina okugenda maaso era abalina okima amazzi n'okuba batereeza ebyemmere n'enku naki baleese kasabbuuni ne kakuuta. Ne kakuuta. Kumbe maama abamanyi bano babbi bwe bagenda ku mikolo okufumba ennyama ejja gye balya. Ono kasabbuuni muzibu nnyo. Bannange kasabbuuni waabwe talina kyeyalya. Ate kakuuta wabula kasabbuuni ye nno bakasabbuuni kaba kampolampola naye kakuuta ate kamuyonse nnyo. Nze sigenda fumba na babbi leero. Olwaliro sijja kutubba wano Dagasiya wange togoba bantu otyo gwe ono ye kakuuta. Kakuuta olaba oyo omukazi asaaga. Kati baagala bafumba emmere n'ennyama gye twawulidde empitirivu etyo kuba obutungulu n'akawoowo konna obunzaadde tuwulira. Kati tubeera tutya ku kyalo kuno ne kubeerako omukolo ogw'ennyama ne batugoba yangu wawuuyo vaayo sooka olinde kujja tuyombera eno. Ne tukomawo erudda Biikira Mariya omulya Neema ono atunuulira Biikira Mariya. Efirimu eno we tuba tugiraba tubeeko n'ebigambo bye twegendereza. Baleese omupaatiri ne agoba emisambwa naye omusambwa gwabadde gutuze omwana okwo kugezesa okubuuza nti okozeewo ki. Kati ebiseera ebisinga kyenkugamba oyinza okugoba omubbi nga bw'ali omubi ate ng'alina emirimu gya Katonda mingi gy'akola. Kati emisambwa gyandibadde gitya mu kkanisa kuba watukuvu bwe kiba nga gyonoonyi emisambwa nga myonoonyi naye guyingira wano awataliiko wadde okwekooba gwetakula. Kati ali mu gwegayirira kuba yamaze gwegayirira omusambwa ne guta omwana. Nze okukusabira n'otereera bulungi. N'amugamba nze nsobola okukusabira n'otereera. Jjukira baagambye nti tebamulaba bali abalala era balabye nga pasita eyeeyogeza oba omupaatiri ne balowooza nti omupaatiri alabika ayogera ne Katonda. Kati aguzizza eno agamba ajja gusabira gutereere nga bwe yasabira ani yali atateredde n'atereera. Muwala wuliriza gye kuli. N'amugamba nti njagala okkirize. Jjukira buli we nkusabira ng'okkiriza. Bako ekintu kimu kyokka. N'amugamba waliwo ekintu kimu kye njagala osooka okukola. Nina omuntu gwe njagala okutuga. Ndabe oba nnaalokoka oluvannyuma. Ogambye ki? Nina omuntu waliwo gwe njagala okutuga. Bwe mala omutuga nzija ondokole. Bw'obanga ogambye onondokola. Waliwo nsobola okukukkiriza. Kati nze nkukkiriza ogenda otoga omuntu omala omutuga ate okomewo. Kati Katonda yakkiriza ddi okutuga? Kuba omuntu ne waba alina kye yakkola ye yakkola kyobe ng'oyagala omutuga. Ekibuuzo kiri nti omupaatiri kyatagoberera lwaki omuntu ono yekka yamulaba ate n'amugamba nti nja kulokoka bw'oba munzikiriza ntuga omuntu. Pasita tasobola mukkiriza tuga muntu kuba Katonda takikkiriza. Omuntu yenna yakunyiza ne oba omwagaliza kufa olina musonyiwa. Okusalira omusango si kwaffe abantu kwa Katonda. Okukusonyiwa wadde nga byonna obikoze. N'amugamba byonna ebibi by'okoze ebingi Katonda kyalina lumu waasonyiira abakoze obubi. Pasita
kali pasita bamulabanga fala muwala oba ennyabo naye ng'olabika toli nze ndabika toli mweteefuteefu kujja maaso ga Mukama Katonda otandise okukwata ku bisubi owalira tonnasala olina osala eddiiro weggyeko ebibi byonna ebikuli obubi ojja ku sayidi eno weetegereze nti evvanjiri gye ngenda okulangirira njagala okimanye nti ngenda okulangirira evvanjiri ku kyalo nyalaza gyekusannyalazaamu era evvanjiri eno we naagirangirira naawe ojja kusannyalala nga bw'ataasanyaladde ng'alina gw'atuga ono yabadde luddawo okulangirira evvanjiri nina ebirungi byenkoledde ekitundu gwe nga tonnaba kwogera bw'oti okimanyi nti ekitundu kino waliwo byenkiyambye gwe nga tonnagamba nti ndi mubi nnyo waliwo ebirungi byenkoledde ekyalo ono byatannaba nakukola kati nga pasita amubuuze waayi gwe ebirungi ki byokoze yamugamba nga mulimu n'ab'eŋŋanda zo kaakati lumu ebiseera ebyemabega waliwo mawaani eyajja ku kyalo kuno mawaani yali sejjaaka mawaani ssebo yagenda okujja ku kyalo kuno kano kaali kazinga jjukira nga mawaani ssebo ayagala kugula mwalo ate agobeko bonna abagukolerako mawaani kyava akebera ne ku ssaawa teyayina budde mawaani ng'amugandi siriyasi njagala okutwala omwalo gwonna n'okuzingiramu bonna abasulaano okumpi njagala nteekewo ebintu ebikolebwako kale ebirala nammwe abasulawo tuba twagala teekawo wetulongooseza empuuta ovanga ku muntu ajja okugula ekifo n'agala atwaliremu n'amaka gaabo abeetooloddewo kati gwe ne famire yammwe mutuule mube nga muteesa nze sente weeziri omwalo gwe mba temutunda mwe munaavaawo kubanga eno ensi buli omu ayagala yatwala sebe ekizinga ayagala kigula wano wowoolawo ekibuno nebwa ekizinga buno nga buli lwaki wesibe waffe ekizinga kinene kuba ekizinga kiba kyetooloddwa mazzi kati buli wamu oba osobola okukolawo omwalo nkugambye eno empewo evaawo nyagala awe wammwe aweewogoma saagala eno wagwa mpewo nyagala aweewogoma empewo nyagala kubeerayo ndi weewo obwato busatu bwe muyinamu buba tebulina bwe bujja mwefula bwefuzi ndi muli bize naye ng'ekituufu kye muliko mukukuta temulina kye musobola kukola ulidde nze njagala wantu awo era ntwalawo kono ndi weegendereze n'amugamba kati bw'obanga otandise okulayika ne wakana nange ojja kuntegeera nze nkaluba nninga lwasi muzeeyi akaluba alinga ppeera tto bibadde nga jasiti byakutegeeza nga onogaka ngende ntegeeza omuntu nti awo njagalawo bw'awalira ng'omusikambula bw'akkiriza nga muteesa kati ono yagaana ekitegeeza bagenda ku levo yakusikambula n'amugamba ffe waffe tetutundawo n'amugamba batatundawo ngenda twalirawo bbule agenda kutwalirawo bbule ekisa kya Maliya gwolabika tontegeera mbuuzaako eri abamumanyi bakubulire bwenzitowa kati bwe tuva eyo mawaani ni mawaazo ng'abaako omukyala gwasinkana n'agaaliwo omusajja gwensanze namuga njagala ggula ekiri ekisayidi eri balina obwato busatu naye beewagamba be bakola ennyo ate nze nyala kuyiwawo amaato 10 kyova njagala mba sente neewaabe waka we basula n'ebyokukolerawo banoonye we badde awalala nekyo mbadde nkusaba kati ekiriwo mbadde njagala ogenda ogereko ne muzeeyi njagala ogenda ogere ne taata we nga muzeeyi omukkirizisa n'amugamba singa okkirizisa kitaawe kuba kirabika omwana ye wamba zuulu akasente akomukkirizako weekale akange nga nze njagala nga nze poloteeri nina omugabo gwange tongatta mubali bakayoola kubanga bw'onooba wasinze gwoba owadde sooka onzijemu ebya sente saagala kuleetawo muzannyo omukkirizisa namuga gwe genda omupolooti wansi kumupoloota n'omukkiriza nja kuwa miliyoni yes akasente kenge namuga nze mawaazo ni mawaazo okolaki nina sente ate ebintu si byammwe nze saagala munange otuuke kuwoza ojja kumpa sente ekigambo nja kuwa ndaba kyokulembeza njagala otandike n'ekigambo nkuwa kati odeme owulidde saa bintu byakuweta nnyo bbali oti
oyina essimu esimu ogirina ku namba kaleeta ennamba Nyanya hatano n'agimusomera musatu asatu musanvu. n'amuwa ennamba y'essimu ono n'alowooza bassaako Leeta na Juma. n'amuwa n'amannya geereeta ng'oyiwako Juma Esther yanajuma Esther saawa ziri mmeka name ku 11 awo linda omuntu n'omusomesa ennamba y'essimu n'otamuweerawo ziri saawa 6 gwa misana omugamba ku 11 awo ebintu bingi ebiyinza otuuka mu masekati g'ebiseera ebyo sente namugagwe ekyolina okumanya tuziweereza ku masimu sente tuziweereza bwetyo wetubala kati linda sente gaisa 11 ye mugagga ayagala okugula abantu waliwo omugagga ajja n'aganjagala gula naye ng'omugagga alinga zo okubba omunyazi Onkubire oleme kumpa. nze saa bintu byakunkubira ng'ogenda kunjogeza Oda. nze ngenda kulinda kuba ebintu bino byoyagala nkole woda ni woda sindiyo mawombi efirimu egenda maaso njagala weetegereze Akasoda. kana akasente ke kati ndekerewo kale kundekerewo nfune munange ekyojja mu miro tompadde akasoda ngenda kusoma tewali budde bwakyojja mu miro Awo mpulidde oluganda. omala okugusa diiru yange ngenda ku kati nga mugakale ngenda kusooka nkuweeyo 2 amugamba miliyoni 2 kati agenda sooka muwe emitwalo 2 Ngenda chip. diru agiguse abe ng'asasulwa sente ezisigadde naye ebiseera ebisinga si kirungi kusasulwa nga diru emaze kuguka ebintu by'okugusa diru tebitera kubeera byangu efirimu egenda mu maaso kati munaye bwe tuve nga tetwolekera ettale ono omwami tafuuse musamba nsiko omwami yajja ayita jajja munnange jjukira bye tulaba omusamba gwe binnyonnyola mu bantu bayambye mulimu n'abeewaabwe omusajja ono yajja anoonya jjajja omwana ono n'amweyoleka n'amugamba dde nze kulaba bajjajja n'amugamba nzize kulabika ndi nyambibwe njogereko ne bajjajja embeera etabuse yanja byoyagala bakuwulira nga baabano bamweyimiridde mabega jjajja munnange sibayimirirako jjajja ekindeese jjajja ebizibu byagudde dda jjajja munnange akasajja mawaazo ni mawaazo ayagala kutumalako mu mirembe jjajja atufuukidde ekyajabu jjajja jjajja mawaazo ni mawaazo amefuuka tembere jjajja atumekuja baba utupatie baba kali kyekiddako kakajja mu gavumenti akasajja akakuli obubi kava mu gavumenti kyova olaba abantu babeera bayina ebintu bingi nuntaase kasajja jajja akasajja mwandika ntaasizaako tumazeeko akasajja kaagala tutwalako ttaka lyaffe jjajja jajja sajja kanfuukidde akasajja kafuuse ekizibu omazeeko emirembe jajja akumazeeko emirembe akumazeeko emirembe kale kaakano ndaba kaleeta ne bakanyama omanye omuntu okujja okulamuza ekintu n'atandika okukomawo ng'ate akulaga wano wempitira bagambye mbu kavudde mu gavumenti abantu abasinga bava mu gavumenti betwandirowoozezza nti be balina ne kasente ebiseera ebisinga teweewuunyanga muntu kuba na kasente abasinga baba babbekabbe n'okunyigiriza abalala kati mu nsi omuntu aba alina sente aba anyigiriza balala ezo sente ntono mukama wange sente ntono nnyo ezo mpuliriza zokunga byelijjange njagala kulya mu bweru mukama wange atandise okuleeta abalala abayingiza mu ddiiru eno ati nkugamba kyesinga okwagala kumaliriza mulimu tugenda nze njagala omulimu gugwe nnyo osimbe naawe mulimu tugenda gukolako tugenda kukolaki tugenda kukolaki tugenda abawaabidde wawaabidde dda wano akava mu gavumenti tekagenze zira kumwa bwe babadde baleese okukola omulimu yatandika emisinde gyalina dda piki eno gye bayita Suzuki empya yatandika ngalinga sport bike ono aba yakyaloopa ensonga zekoleddwa Zuuliriza dda. ensonga zo zawuliriddwa dda era gwe wawabaabidde muzuku nziwulidde ensonga otegedde jajja ensonga okitegedde tadde jajja kwebaza jajja nja kudda neebaze wali eri ogenda n'owaaba ensonga zo ne bazikolako odda kwebaza mu misambwa bikolerawo ebyakatonda byakulindako olina n'okusiiba mukko n'okwerumyamu kati nno yali azze okubba ettaka lyani lyabwe kubajjukira noono wa famire eri lwakuba yagaana okuloga n'agamba nti nayamba famire yo ku ttaka eryali ligenda
omusajja yali azze obba malawo tugendeko wa sister n'amugamba kaakati omanye ekyaddirira ku muganda wo nawudde mbu agenda nakukubanga kakati gwakume muganda we omuwala mwannyina yalina omusajja gwe yali ayagala naye nga balina n'omulala gwe bamukayanira naye era muganda we obufumbo bwali bumulemye n'amugamba gwe otanviire ku musajja kyengenda okukola ojja kiraba n'amugamba gwe mukazi gwe muli otegeera bulungi n'amugamba buliri oba otegeera bulungi oba tokola nkomewo nga njogere naawe lunaku lw'otegeera kati oba ozze kwasamira nakwayo yawunyiriza abalala akamwa sinze kati ssebo nandyabo teyali mwangu jo mmamanye tolina nakabina olekana nange kati ssebo nandyabo yalina akabina abantu abasinga akabina bakifudde kyakulwanyisa wenna oli awo tobigula otambula nga lubaawo osekufa babigula kwendi oke nkwendi agamanyuma egabaka ogalabye omusajja gayagala kati mbw amabina gano ziba banka za migga kati okutaba kabina oyo abaki nabukalu yamulangira okimanyi omusajja gwe yakwanjulidde teyandi mufunye singa tetwakola ku nandyabo baba bamuwoolo baba bamutemako mabina gaggwako takyabigula naye nga ye bamukolako sobola okutigomya abalala kaakati omusambwa guno gukoze bingi omusambwa azidani mogudu dani wast kati tuddeeka ono ekitaabwe nkuleese kati ekintu era ensonga etuleese kati era gye tuliko enkulu ey'okuleka ntulaba buti embeera bwe tugitereeza wulidde nyagala okuleyo ku byegguni naye lwakuba munange ekyalo tukiwulira bakyogera era maama we yadde yayogedde dda wano ennaku zino mbu oba oyinamu ku mayembe maama we ninga omwana wange tojja mugamba nti alina mayembe wagula amayembe era ku kyalo bakwogerako nga wagula amayembe oba walina musambu oba walonda mulondo oba waweeka muweeke ebyo mubijjawa nze nali nkutte ku byokola nze bannange olina ebyokola wuno yagambye taata abyogera nga aweereza mulirwa naye taliwo wakati awo lwaki ku kyalo bakwogerako ni wagula ebyokola abantu batya n'okuvuma omulembe guno omuntu aba tavumye ku munne gwe bavumye yaba akoze obubi bwaloge yavumye muntu tavume ku bantu atuwulire ddala babirina batakola nedda omwana yogere oba alina ebyokola iba ne taata naawe nsiina ebyokola kati mbyagazaki lwaki bakwogerako nti olina ebyokola owulira mukyala kasita wuno wamma baako kyogamba kati nze njogere ki maama yagambye nze nina ebyokola yakyale wange n'akiraba nkitambula oba yakisanga kituddewa nze siina byokola nze sirina ebyokola obirina lwaki ku kyalo kuno gwe bogerako nti obirina kati maama gwe yandibadde awolerereza nze ate gwe ogenda maaso n'okuba onangira nga bwe nina ebyokola ate nga byogerwa nti gwe watta omusajja lwaki bagamba mbu watta omusajja mawaazo ni mawaazo akasajja kana akaali kaze nga kawoza simanyi kaagala tugula kati mbu kaali kawoza mwalo kagwagala kasooka kunjerega katujerezejerezaawo era ne tugamba nti tugenda tunda mwalo n'osalawo katta olw'okuba olina ebyokola maama toyogera otyo najja nze nkagamba nendete tutunda omanye omuntu atatanagirira mu bigambo atandika okunanagira omanyira waliwo obulimba obuddakaawo balikitta akasajja era oba ekintu kyavaawo akasajja nekikatuga gwe wakisindika maama toyogera kuyinza okusindika ajjaako akasajja kaba kafa ekyokola oba ekyokola kyakatuga sinza era yali asanyuse nnyo bakaali katugula n'ekyokola kyakatuga mwana atuma indiyo naffe tulinga abaakawona owulidde ebigambo biva mu kamwa k'omwana we gwewo tulina ekintu kimu ekintu tetwagala mpalana tuli ba mu nju emu byokola tewali byokola webiri taata tayagala kugenda mu mboozi za byokola omwana ye bwe yayina ekyokola ndaba wuunaanyirira manyi mulimu abazadde abataffe omwana bugagga gya bujje kasita ye aba ali akanyama kati oba kafa kafi ndaba kaali kagenda natugula sinza akasabira okufa naye era n'ekyo kyatuyamba oba kafa twakawona kuba sinza akagaliza ofa naye kakafi nako
wakati we kaba kafa omuntu aba twamuwona lwadde saagaliza muntu kufa naye afe. Yewo tubenge byobugambo tubivaako nzisokola tubigale. Taata ng'agamba nti tuve mu lugambo kuba nti tutwala ekyamutano twagala kubanga kuba ensonga eyatuleese mwana affe eyaweereddwa mu kisomesa kino tuli baawamu kitiibwa tetwagala gira ekifamire yaffe olw'ekitiibwa kati ensonga ezo temuddamu kuzoogerako nnyo. natandise taata era kati ngenda kutandika okukola ki ono agamba ekyo omwana kyakoze kirungi nnyo muto wange kuba kati ye naye nange era kati n'okusaba ennyo kuba kati atuweeseza ekitiibwa. Efirimu egenda mu maaso. N'agamba yalina omukwano gw'abazadde be era alina omukwano gw'abazadde be bamwagala nnyo. Yagamba emisambwa gye gyamulera. Kati gwe ogamba nti ojja mulaga okwagala Katonda amwagala. Omwana ono bino byonna byanyumya agamba misambwa gye gimulera era baba bagende emisambwa okusaba obuyambi ye kennyini yabaaniriza oyo gwayagala ayambibwe era omusambwa gimuyambirawo. Kaakati emisambwa gyamulera gyamulaga laavu nnyingi gye batamulaganga ne Katonda ono gwe bayogerako nga tamuyambye nnyo. Naga mu kibira gye nnakuli abantu bangi bendabye nga bajja okusaba obuyambi era nga baba baagala kutta bannaabwe. Lwaki? Emisambwa si gye gitta naye bano abajja okugamba nti tuttire gundi. Kati lwaki abantu baba baagala bannaabwe baffe yeebuuza. Kati onaamugamba nti gwe tolina gwe wali oyagaliza kufa. Olaba ebintu byo yeggwa ngamba okunsabira ondokole. Lwaki otandika okulimba? Bw'ona otandika okunnimba nyawunziremu nga muntu atalimba tobeera nga kawo noyagaliza muntu kufa. Ayi Yezu Mukama Katonda wange ayi Yezu onsaasire. Musomesa mpya ali fresh ava muviira bamutikidde n'agamba nakale nina gwe nali ndowoolereza okufa. Omuntu omu namulowolereza okufa naye kyajjanga ekirowoozo saagenderera kuba saamwagaliza kufa naye kyajjanga kirowoozo. Naamusomesa kankubuuze oyinza okumbula ddi lwe twonoona mu bigambo twonoona mu bigambo bye twogera. Omuntu ayonoona emirundi 3 n'amugamba kimanyi ffenna tulina amasitaani. Ono amugambe twogera mu bigambo bye twogera ebigambo by'ofuluma oyinza okufulumya ebigambo ebyonoonese. So weegendereze biki by'oyogera kati ne mu bikolwa. Kati ono yamugamba nti waliwo amasitaani atandise okulimba kubanga kyataatu gitudde ekyokusatu abantu abasinga okwonoonera kyekirowoozo. Abantu bendera mu birowoozo. Olaba akasabbuuni kibi nnyo naye omuntu wooleetera ekirowoozo mu kasabbuuni era oba olina gwoleesa ekirowoozo egwoba otadde mu kasabbuuni kati gwamubaka ne gumubuzaawo ne sappuli n'agireka laba gye gwamugusa. Sappuli gugimwambudde omudaali gwange. Lwaki ondekesa sappuli maama? Onyambudde sappuli woowe Katonda. Nze ndi musajja wa Mukama Katonda. Sappuli oginyambudde. Omusambwa gumwambudde sappuli. Katonda w'amaanyi era tukkiriza wa kitiibwa naye va ku musambwa va ku jini Afe babatasaanye tumuleke kati kakati omusambwa gumugambye olaba nti ffenna tulina ebibi bye tukola naawe kennyini alowooza okuba ni oli munaddiini olina ekibi ky'okoze olina gwe wayagaliza okufa owulidde ate ng'okimanyi twonoona mu bigambo bye twogera enjogera ebirowoozo sako n'ebikolwa. omuleka Kati yamugamba njagala tugende nina omuntu gwe njagala okutta. Bwe tumutuusa ng'omuntu oyo nga toyagala afe oba nga tasaanidde nga tumuleka. Gwaze ne gumugamba nina omuntu gwe njagala okutta naye bwe mala omutta awo nsobola okulokoka n'olyoka ondokola nga bw'ogamba onsabire. Eno newaka bategedde eno bawulidde ab'okukyala akawo k'amasavu katandise bazina nnyo essaawa zino ezesooka ezisemberedde ekyemisana. Essaawa ezo ziba za bukulu ennyo. Ono nno ye muko gwe baleeta ye muko gwa mwannyina
bali eno bayimba ayi Mukama ndikuweereza nze ayi Mukama ndikwagala nnyo. Wuliriza tunuulira Nagambye evudde mu Bumala Studios. Bagenda maaso beebaza Mukama Katonda emirembe gyonna baakumwebaza essanyu lyonna. Mwebale kusabira mwana. Kale nno bagenda maaso byonna ne basanyuka naye nga ne gwe basanyukira beebuuza tebamulaba. Twandibadde tumubuuza. Habayi mbadde mmanyi mubedda muli naye. Obudda tumanyi. Obudda tumanyi era ke muzaano surprise mutuusa. Omusomesa tebannamutuusa waabwe waka. Kumbe waliwo ekyagudde wakati awo ng'omusomesa baakagira kyaki bati. Tulanga taliiwo. Era twagize tukebedde mu kyaki awo tetumulaba. Ate wedda tumulindidde bweru naye tugenza osanga omudaali guli wansi ne tugaaka tugumuleetere. Omanyi abasajja ba Katonda baba n'ebyamagero bingi. Nebyo tebitutiisa. Ekyo tetuganye oba kati tutegedde walaze kuba ekitutte omusomesa kimulesezza omudaali. Taata yagamba abatadde enku mu kyoto temulekerawo. Wansi ku sementi. Naye kimuyambudde omudaali kyo mukirowooza. Ekyambudde musomesa omudaali mukirowoozaako. Ekimwambudde. Olinayo omuntu yenna yali afudde n'akuluma mu bulamu bwo. Kati nga tebabuuza musomesa ani eyali afudde n'akuluma n'owulira ng'akulumye n'atandika okujjukira. Bw'atandika okujjukira olunaku lumu yali mu ddwaliro n'amubuuza oba kiwedde, abuuza musawo ogenda kunsonyiwa n'amugamba kituufu tekiwedde nga bwe twali tulaba. N'amugamba nti ekiriwo omukyala yaafudde. Yamuluma alina omukyala gwe yali ayagala n'afa. Yafiira mu ddwaliro omusawo n'amugamba bwe yasole. Kale gyali mujjukira omuntu oyo. Nabuuza omusomesa. negye namujjukira asazeeko empewo naye nga ziri empewo. Kati kumbe bano abavuga abagoba b'eryato ye yavuze omusomesa okumutuusa. Naye bulijjo avuga amaato nga amaato empewo yabadde empitirivu nnyo. Naye omusajja ono yataasizza atya kuba omusajja wa Katonda. N'agamba nti omupaatiri yalabika yagobye empewo. Nga nange mwennyini nzijja. Katanzigwe. Era omusomesa ono yayambye nnyo okugoba empewo. Tewaabadde wadde akawewe wa kabibibi. Era we nasimbulidde eryato nga siwali wadde akawewo kati ne tudda erudda. Naye gwe gundi gwe ng'ejyogera gwe mwana Kakuuta. Kaakati kasabbuuni bakomyewo ne Kakuuta. Si kya bulijjo omutala kuno okubeerako omukolo ogw'okufumba ennyama n'omuceere ogwa piraawo. Kaakati bano baabano batandise okulabika ne bakwetakweta. Tugize tutya abantu abo kuba naawe akawowo katandika okawulira kuba akawowo tunalwawo ennyo mmene bajja gijjula nga tetunnalya yaffe. Olaba ono Kagundi Kakuuta alina ebizigiro amabwa ga miggo na butayimbwa, ekyo si kikulu yaba kkuse. Abbye emmere y'abantu mpitirivu nnyo ku kyoto. Teri mulirwano era kati ono ngwe toyagala akubba ennyama ogifumbira munda. Ebweru nosese piki y'ebijanjaalo n'ezibiikiriza akawowo k'ennyama. Awo oba owonnye. Yangu Efirimu egenda maaso weetegereze. ate nga nze ndeese pulaani buli kimu. Kaakati pulaani eriwo tugendayo tutya. Naye gwe sookayo kuba kati nange olaba mu mwezi oguwedde ebizigiro nze nfunye nnyo. Nkuwa amagezi. Kati wuliriza ogendawo otya. Basi twogere mpola nawe oyolekana olinga Kigundi. Ekikulu oyogera nnyo olekana nnyo olinga mukebe. Nga gwe okutwala gwe nze nsagana. Bano baabano nze kati sikyali grade zammwe. bali mu mboozi. Natandikidde ku musomesa. Ngenda vuga faaza. Kati ali wano ssebo takyagala kuvuga bano ba bibiri. Tinadda Muvuzi wa lyato bane katu. ayagala kuvuga bakabi bokka. Kikuno. Namuga nsikyagala kuvuga bantu nga mmwe. Yali nnyo grade ssebo. Yavuze ku musomesa w'ekisomesa nga gwoddaawo. Efirimu egenda maaso. Njagala weetegereze. Ono aba ali wano ogenda okwetegereza ndaba bubi ndaba bulungi.
ne kasabbuuni. Ono kasabbuuni. Alaki. Kasabbuuni n'ono kiki ekigenda mu maaso? Kiki babala abaana bano? Ekibira kino kijjukirako. N'amugamba soko mbule biki byejjukira ku kibira. Omusomesa bamutadde mu kattu. Kyokka yazze goba misambwa. Katonda ayina engeri gy'ateeka abantu mu bigezo. N'okiyita ekigezo oba wabaawo ekintu ekijjanga ebizibu. Abantu abamu balaba ebizibu challenges ne balowooza nti bigezo. Naye ng'oluusi baba bali mu kukuzza mu mugogo. Yamugamba ekyalo kino eba ekibira kikyo kijjukirako. N'amugamba ekibira kino Badde bange. Okijjukirako okikwenti kyali kibuliddemu omwana. Omwana eyabulirayo omwana wange omuto obuwala. N'amugamba omwana eyabulira mu kibira yenze. Era bano be bankuzizza. Mwana wange. Nsanyusa okulaba. Banne ngate nsanyusa okulaba mwana wange. Mwana wange bamuwa Jambiya. Bamuwa Jambiya omwana. Lwaki omwana ono bamuwadde Jambiya n'amujjukiza. Lunaku lumu akomawo eka. Baby. Kawalake. Nga kakyali kato. Ogamba bulungi. Yakabuuza be kagamba bulungi. Mama jja. Munaye kulamusi. Bulungi. Oli otya nnyabo? Ndi bulungi. Olikayo. Ekyali ntandikwa firimu. Obuuka nga buli ttono. Munnange. Nina kusalako buviiri buno bulabika bubi. Onazze mulamu we. Mama ng'afulumayo. Ono yali mukazi we. Omukyala ng'afuluma. Kati omukyala bw'afuluma Kulikayo tata gift. ng'amuga tata gift kulikayo. Nkeni nvuddeyo. Gift mwana wange. Ng'amuga gift. Sooka ogende mu nnyumba. Kalamu kono kakadda kaganda ka mukyala we. Obyempuliramu. N'amugamba naye ng'abantu bayogera ebigambo. Gwe n'emulamu. Mpulira gwe ne mulamu wo mbusimanyi musagambiza. Abantu baboogerako babalaba alaba mu bufoofofo obufundafunda mubeera mu bufunda ssebo gwe ne mulamu wo muba mukola ki mu bufunda. Amuwono sikitegeera. N'amugamba nyalombula ekigenda mu maaso wakati wo ne mulamu wo. Ne mwola naye n'agenda. Kati mbu nno ebbanga lyabadde taliwo nga yagenda safaari. Ne mulamu we yali yagenda. Kati ate ono olukomyewo olunaku lwennyini wuuno tannabugumya n'ambooge nga ne mulamu we akomyewo. Kundaba nno. N'amugamba olina ekigenda maaso naawe ojja kukiraba. Kati ssebo omwami olwamugambako n'atabuka. Nze ekifo ky'okumpa. Naye naawe onsobedde. Undi wano n'akatuuka sinnabugumya n'ambooge. Oli wano tosobola dde okunzijanjaba nti oba omuntu uno akomyewo ndabirire. Omuntu amaze ebbanga taliiwo mufo ky'omwaniriza oyombesa muwombesa. Undi gwe oyomba nnyo. Baneeke naazuula amazima ojja kundaba. Tolina byogenda kundaba. Eyo ebigambo gy'obijja bw'oba owulira ni wano wajja kufumbirwa bigambo genda ebigambo eri gy'obijja. Bw'oba olaba nga wajja kufumbirwa nze gumira nze. Ebyo ebyokunjogerera buli kaseera n'okwasa obusungu ye gwe oliwo okundwaza puresha. Mukazi gwe olirumbe mu bufunze. Sijja bikkiriza ŋŋanyi. Ne naawe taata gifu timbadde era omusajja bamunenyako ng'akoze ensobi ono tanenyezebwa. Oyo akenjogedde. Kati kirabika byegambe bituufu. Kubanga nkugambyeko bugambi n'otabuka ssebo. Omusajja abasinga bw'omugamba ensonga nga ntuufu aboggoka buboggosi. Kumbe ebyali byogerwa byali bya ddala. Ebyali byogerwa byali bya ddala. Era wano we twaddira mu ddwaliro. Ogenda okudda mu ddwaliro. Charles. N'amugamba Charles. Ngezezaako nga bunso. Tubadde tugezaako okuggyamu olubuto. Naye olubuto lugenze ne gwe balusokoola. Olubuto gwe babadde baluggyamu lugenze naye. Ebyo nno ebizibu ebiguddewo. Kituufu yali ayagala ki? Mulamu we. Era ng'amufunyisiza n'olubuto. N'amugaana kunyonyola ebintu bino naye wagaana obitegeera. Olubuto ne gamba lukulu tetusobola kuvaamu embuto enkulu n'ento. Olubuto oluto oluba lwakagwamu lutta. N'olubuto olukulu lutta.
onzise onzitidde ddala n'amugamba munnange nze gwe basinze okutta n'omusawo gwe bakwata nga ajjamu olubuto kiyinza omuggisako ebbaluwa ye ey'omulimu. Abasawo baba n'ebbaluwa ezo bayinza okusalaamu layisinsi yo ebbaluwa ekukkiriza omulimu ogwo layisinsi. Ogenda kumbeetera buzibu. Kati ono yamugamba kati ekintu kino tukisirikidde tutya abantu ne batakimanya. Kya butemu. N'amugamba kye twakoze butemu bwennyini bwakutta bantu babiri. Okutta gwe tulujjamu n'omwana abadde munda. Dabo mada. Kwegayiridde musawo obeera nga atannalaba mukazi oyo. Yonna yonna oba omutema atema baba abasawo manyi otema atema ebifififi ne mubyokya mu muteme. Mumusuule yonna gye muyiwa manju nga kasasiro nze simanyi. Naye nkusaba nnyamba osirike. N'amugamba kati engeri gy'oyagala tukole ekintu kino nga kyakusirika. Kyabuwaze kuba kati nange nina okuprotectinga omulimu gwange. Baleme okumanya nti nze namuggyemu olubuto. Balina omujja katanda bamuse mu kikutiya babenga abatwala ebikuta by'amatooke. Bagenda kubanga abatwala ensawo y'ebyenfuna. Kaakati tugenda okudda ewaka omukyala yakomawo asiira. Maama Gift yadde asiira. Nga tata Gift buli kimu bakiŋŋambye. Muganda wange wamuse musajja gwe ng'ali mu ddwaliro tutte muggyemu olubuto. Buli kimu bakyogedde bannanga olugambo si lwangu nno lwakubulirayo. Ne naawe yasama nnyo kati oyagala kuntwala ku poliisi okyogera wano oyagala kuntwala ku poliisi. Yasalawo ne Maama Gift amutuge. Kyova olaba cover-up nzibu. Oyinza okuzza ekintu n'oyagala okiziike. Kumbe ka Gift kaali kalaba. Taata otuga maama. Gwe kaana gwe sinnamutuga kumbe nakayagala kagattako. Kati Gift yali wa misinde nnyo n'aweta ensonda. Yadduka emisinde akana ne kayingira ekibira. Bwe katuuka eyo ne kalaba nga akambuzi. Gift! Omwana yayingira ekibira. Bannange omufaadha gwe baleese ku kitundu kino ayina ebikolwa mawuuno. Olwayingira akaana emisambwa ne gikalyawo. Gye gikakuzizza. Sakikola mu bugenderevu. Kyova olaba bamugambye waliwo omugwe njagala okutta deni ojja ondokole. Obwedda yeye. Baleese ejjambiya yatta taata w'omwana yatta mama w'omwana. Efirimu egenda mu maaso. Mutulaze essanyu bannange. Mwebali kutwagala, mwebali kwagala famire eno. Amaziya ekyamazima mutwagadde. Eno byakwaniriza. Bagenda maaso ekiriwo. Abatuuze nno bagamba Oluganda kulya. Goyinza okulowooza bali nti bayagala nnyo famire kumbe baagala mmere. Gye baafumbye. Gwe bali nno mu kufumbira oli tali ku bizibu. Tugenda kujjula. Emmere bayidde tujjule. Tetwagala kulumya bantu njala. Gwe bafumbidde ekijjulo tebamulaba. Gwe bafumbidde ekijjulo tebamulaba. Tebamanyi faatha gyali. Bannange mbadde mwogera ku kyemmere. Esther. Musooke mujje. Musooke mujje. Mujje mulabe. Akati. Ekiriwo? Omanyi famire ya Nsabi. Famire yaffe Nsabi nnyo. Nange kennyini mundaba kintu twakyuse era ntandikidde ku byambalo nyambala nga bafaatha kati. Naye tojja kusaba. Oba lwaki tokyajja kusaba? Emmere katuleete kati ssaawa yeeyo kubanga Oluganda kulya mwenna mwazze kulya naye ekikulu kulya nga abakyadde so si kulya nga mwe abayifumbidde. Mumanye wano si ya self service ekuweereddwa tokuwagina akani twagala nnyo mimiro n'omuntu nno naye abajjulira emmere ng'asooka bateeka mu wooda. N'abajjukiza muli bagenyi okomba entamu wano muziro. Efirimu egenda maaso baba bakyali awo. Kumbe kakuuta babano banoonya we beegattira ku mulyo. Mwe! Yakanga bakange. Nekino ekyana banna.
muli wano mulowooza nti ali ku kyaki yetumusanze temukirabanga ali matwale ga misambo emisambo gigenda mugajambula jagala mutta mudduka tugee tumutaasi kakati ssebo Kasabbuuni yazze n'akanga abantu laba finimu bagenda kutaasa musumba bagenda kutaasa kati Kasabbuuni jangu ositule entamu y'ebyenda nze nsitule y'ennyama kumbe waliwo atakangiddwa jayo leeta entamu ezitoba kiro zibadde ziwera yingira ekitooke omuceere tuguleko kuba n'ennyama yonna etugitu kati gwe ssebo naawe oba wasazewo okulemerwa manyi olina nnyo olugambo bawagwe bakuzaala batya oli musajja ne weeyisanga mukazi owulidde tonna tulaako nga twala nnyama era ketugitutte gwe beeraawo gwomanyi bajja n'okubuuza yagitutte kati nga ndaba abaana kati nsigale busigazi nze yazze okulya ate ennyama bagitutte netooka edduma nalyo teririika kati ninde bali oba neegatte kuba n'abawuuta kati kuba kati bino ebizze wayinza obutabeerawo kuwuuta kulala ne Mukama Katonda gwe nokokka siddamu kubba kanyama nagaana okubba ennyama naye kandyeyo gumu yagamba taddamu kubba naye kandyeyo gumu agenda omala osaba essaala eya Katonda omusonyiwa amusonyiwe ku ekyo kye bagenda okubba bano entamu bagiri wakati entamu bagiri wakati ogambye oli wa Katonda n'ebyoluwaga atodiddamu kubba yamu guno ennyama ewunya nnyo akawoowo Kasabbuuni ne Kakuuta be bagiri mu mitambo ono n'aluma ete ennyama ate onadduse ne Sepiki munnange Sepiki namba munnange ensonyiwa buli omu abeera n'amazambi emabega we oliba olibeera mu Kristo era ng'olibeera muweereza wa Katonda genda ng'oli mwerufu ono bulijjo ina ebizibu nange batunga bbali musambwa gwatunga bbali tegutera lwaki gukikoze leero lwaki olwaleero gukikoze n'agamba ffe tulowoozeza nga tulaba ndi okufa si kibonerezo kuba twayagadde kubonereza wabula twagala obeere nga yonna gy'oli oli mu ddiini naye ng'okimanyi nti walimba watulugunya notta wakola ebikolobero ate famire yo ekoze ebikolobero ne mwefuula bapaatirina kati kyekino bulijjo kye mbagamba ebiseera ebisinga omusege gukuliira mu ddiba ly'endiga oyinza okulaba omuntu nga ku kitundu amanyikiddwa nga muyaaye naye nga muyaaye era ng'omanyiddirwa bba biki byabba na biki byatabba naye omuntu eyeefuula munnaddiini era omulongoofu n'ebikolwa bye by'emabega baasumba bye batalaba omuntu oyo atera okubeera omusege omukambwe kuba gukuliira munda kati yagamba bannange tonyiiga bw'otyo maama wo saamutta bwe nali nva okugoba maama wo nasanga mulamu era bwe namala okitegeera nti kyenkoze kikyamu kiviiriddeko n'omwana affe okubula ne mmanya gye nnaako mugenda maaso okubikkiriza mba nnyonoona bwonoonye n'amwetondera omukazi n'agaana era omukazi kye yakola n'akwatamu ebibye n'anoba kati yamugamba saamutta walaba bubi ne bayingira akasaka bamuwadde ekibonerezo genda obulire eddiini ye ey'obulimba oli mutuukirivu ow'okungulu era omuntu yenna atambulira ku bulimba Katonda tayinza kukola mu ggwe era tolimba abantu nti oyina b'osomesa oyina b'osumba naye omwana ono we baamutuusa ku kintu ekyo manyi bagambye asabe ekisonyiwa asonyiibwa muntu bwe yeetonda asonyiibwa emisamba gyamuga tukwagala odde eri kitaawo era ne maama wuuyo alabise nti waali twagala ogende maaso ddeyo kubanga oli mulya mmere ffe tuli misambwa genda olabirirwa akaseera akasigadde okamale ne bakadde bo tujjaku obukumi bwonna obulwa bwetaagisizza ne bamuggyako n'empeta ebadde emubuzisa ng'emisambwa kuba abadde talabika buli omu nga tamulabikira kumbe emisambwa gye gyali gyamuwa amaanyi ago
kati gimutadde adde mu bulya mmere. Ffe tujja kubeerawo okukuuma nga bwe tukuleze ebbanga lyonna. Okudda eri bazadde be tekitegeeza nti tugenda kukulekerera. Wenyowaye kati bano bajja emisinde, bajja emisinde, bajja bayita musomesa. Omupaatidde engwala zamukombye, basanga musomesa ava mu ttale ne beebuuza oba ava goba misambwa, era baasanyuka nnyo nga balaba alabika ava goba misambwa, kumbe ava kwewozaako. Bw'oba ogoba omusambwa ekisooka mu birowoozo by'ojjukira nti eyakutonda yeyagutonda, ekyo kimu. Ogugoba nnyo weefuula nti oli kumpi ne Katonda, oli mutuukirivu ekimala. Omusambwa guuguno eyabadde omusambwa wuuyo bali Mukama Katonda yeebale, tebamanyi tasobola kyogera kuba wakyogerera byonna bye bamujjukiza bamwambulirawo amaganduula. Kumbe omwana tuba tuliyo nga waliwo atuuka, ogenda okwetegereza abatunulira n'agamba temumanyi kye tuliko. Ono ne yali mukazi we. Ndoza bapaatirina b'ennaku zino baawula kyeŋŋamba amatooke bagawaawaanya. Kati ono taata muto bwe yatunulira omwana ajja n'ajjukira lwe yajja ku kibira kuno ng'azze okusaba bajjajja, era yajja okwegayirira bajjajja ng'ayagala ayogere ne bajjajja bamuyambe ku kizibu ekyali kiguddewo. Tanya ensonga zo bakuuli. Era omwana ono yamugaa ayogere ebikuleese bajjajja balaba. Iye. Yabuuza maama we mulaba nti ye. Olaba kiko endaba omwana. Ono mumulaba? Tumulaba bulungi. Bulijjo talabikirwa buli asanze. Mwenna mumulaba ono? Kiki olaba? Tulaba omuwala ali awo ayimiridde. Muwala wuuyo maama gifuti eyabula wuuyo. Kati bano ne bakuba enduulu. Ono pasita ajja kubanga azuula bingi ebyababbibwako, kumbe naye ayambiddwa buyambibwa. Tetuyinza kusukkako wanate nga bulijjo nagamye eminze mbadde nkwereza eniyo bwe tubeera bisse. Mwebale kuwagira, tubaagala nnyo abankuumire.